Kunsi kuno ebintu byotasobola kukyusa ndowooza biri bisatu byokka. Abazadde bo, ebinkumu, ne we baakuzaalira ebyo byo tebikyuka. Naye ebisigadde byonna babimanipulatinga. Mu buli mbeera yonna waliwo ebintu bina ebisinga okukyankalanya obulamu bw'abantu bonna mu nsi yonna. Ekisooka eddiini, ekyokubiri by'ebyobufuzi, ekyokusatu gy'emikwano, ekyokuna ye laavu. Bino ebintu bina nga bwe mbyogeddeko, bw'oba tokontrolinze engeri gy'obikozesezza mu bisobola okwonoonera obulamu forever. Ndi musajja mukkiriza nnyo katandikire ku ky'eddiini. Eddiini nnungi nnyo ng'omanyi nti bw'osaba olina okuvaayo ogenda okole. Muvubuka ku myaka gye egy'obuto egy'okuyiiya, okusaba kituufu n'okusinza kituufu, ogenda ku makyaki mu masigidi kituufu. Ne singa ogenda n'osiibangayo olunaku lulamba buli lunaku, nga buli lunaku ogenda mu wiiki n'ogendamu emirundi ena nga gyonna olina okubeera buli w'olibeera nga tosobola kusabira w'oli, oddukanye emirimu obwavu bukusemberedde, ani agenda okukolerera? Kyakubiri, bannaddiini bakozesa amaanyi okuggyako ky'oyina, ne bakuleega ssente, ne bakutega ku programu tulaninga project bwetyo ne weestressinga n'oggyayo akasente k'oyina. Nejjukira bulungi, oli mu myaka gikola, oluusi abakubuulira enjiri bo bakadde bakuzeemu, abamu batambulira mamotoka kuliko mannya gaabwe. Oli yafuna dda ssente ze, abaana be basoma bali bulungi, alina ebizimbe. Oli mujega singa bakusinza amagezi ne bakuggyako ssente. Weewaawo eddiini ennungi nnyo naye lwana nnyo okulaba nga naawe osigazaamu ak'obwongo akategeera nti ssente ojja kuzeetaaga gye bujja. Ekyokubiri, abawala bangi abagwa mu mukwano n'abaweereza b'amadiini kubanga omutidde. Oyimiriranga ku magulu go n'osalawo. Tokkirizanga muntu gw'otakkiriziganya naye kwagala. Muntu gw'otayagala mu mutima gw'oba munnaddiini kwenkanawa oba yabasabisa, bwe bakyaki eganye giveemu ogende mu ndala. Tokkirizanga musumba kwebagako kubanga musumba omutya mulema okutiiririra obulamu. Decision gy'okola ebeemu ey'ekisiru naye kwafekitinga obudde bwonna. Namba 2, gy'emikwano. Emikwano gye tuba nagyo giritamininga obulamu. Abantu beerabira, njagala okitwale mu bwongo obwo teri muntu gw'ogenda kuwangaala naye. Olema kuyimirira ku mikwano gy'okukola decision nti oswala. Abawala bangi obeera ku ssomero ng'osoma, olina boyfriend ebbali n'ofuna olubuto n'oluggyamu. Omwana wo wa mugaso kubanga ebitabo osobola okumala okusoma n'otafuna mulimu. Naye ate omwana wo wa mugaso kuba asobola okugasa gye bujja. Kakati bw'omanya nti toli wedde kuzaala, teweebaka na musajja. 2, bw'oba wabye kozesa protection omanye nti sijja kusobola kuzaala. Saayagadde kuwulira mu pulaani z'olina nga mulimu nti bwe ndifuna olubuto ndiruggyamu. Kubanga osobola okumala okusoma n'otafuna luzaala. Osobola okumala okusoma ng'omwana wo oluusi ku myaka 2 egiyiseewo nga mulimu egi yemu muteesaganya. Omwana we ajja kuyamba gye bujja kubanga alina emyaka mingi. Teri kirungi kisinga kubeera ng'olina omuyambi gw'omanyi nti nja kukubira gundi. Emikwano gyefuula, omwana we osigala gwe kitaawo oba nnyina. My dear sister, okuggyamu olubuto kubanga olina mikwano gyo gy'otya, abagenda okukulaba nti yafunye olubuto ate twali mu siniyafu, zaala ogende kusomera eddala. Ng'omwana omulekeeka ogende kusomera eddala. Oba si kyo weewale abasajja, weebala okwegatta oba noonya protection. Oleme kubeera na control ya kufuna lubuto wabula. Tolwana kuluggyamu, wabula lwana kukuza mwana wo kubanga kye kisinga obukulu. Mulimu guyinza okukubula naye omwana we ayinza okuba ow'omugaso oba ye n'akola n'akusinga n'okuba obulungi. Namba 3 ye politics. Politics ono mulungi nnyo nga tofuuse embwa nnwanyi. Bavubuka bangi bendaba wano kati tokyasobola kuddaka. Bazadde bo batadde ku bunkenke. Buli kimu omuvubuka alina ebirowoozo ebirungi, tobikozesa kuwoggana. Tumatize jangu oyogere nange Mr. Ron tukubire campaign, nja kwetabako nange nkunoonyeza akalulu. Tukulonde ebirowoozo ebirungi obiteere we biri effective.
bino ebintu ebimu bye mukola olumu okikola nekigenda kukuleetera obuzibu. Wanu oyinza okufundikira ng'osibiddwa gwowagira ng'ali bweru. 2 oyinza okutuusibwako obulabe abatawakkiriziganya nanzikiriziganyayo. Number 3 osobola okutemulwa. Byonna oba oluuzinze. Kaakati olaba otya ebirowoozo byaffe birungi kubanga bwe weesimbawo tewali akukwatako. Obeera mubaka ogenda kujja mu parliament oteese ebirowoozo bye twagala. Okusinga okuddaano n'oleekaana osige obukyayi okuboona okubooli oyombe obeere embwa ennwanyi. Lwaki totumatiza ne tukulonda bulonzi? Ebirowoozo byaffe birungi n'obiteekawo ebyetaagisa kuba wano si parliament watuulawo. Ogenda kubyogerera wano osifundikire ng'osibiddwa owalaniddwa oli mugundi abamu mulimu oli eyo gy'oli weekukumye tokyasobola nakuddaka. Bazaddewo bali mu matigga gwe wennyini oli mu matigga. Buli omu omutya buli omu omwekengera ne bw'ojja mu parliament eryakwekengera oba mubaka ate bakukuuma na bukuumi. Kati olaba otya ebirowoozo byaffe birungi bw'obitwala wali n'ekisemberayo ddala ye laavu. Kaakati wano we wali okulya n'okkomba essowaani. Laavu muvubuka ntunuulya bulungi. Abawala bangi ku nsi kuno n'abasajja bangi nnyo. Buli muntu gw'odiringa naye ng'aweeza 3 alina ba ex abasukkamu omu either wakati w'omu n'abataano. Buli muntu gw'osanga alina emyaka 25 and above 90% balina ababakaaba. Njagala teweemalaamu nnyo. Jjukiranga ebigambo bino buli w'oliba omukono ogutadde mu nsawo. Omukwano osobola okugukolerera. Osobola okugula omuntu okwagala. Ebirabo osobola obbigula out osobola zimutwalako buli kimu osobola okikola. Engoye ez'ebbeeyi zitripo ez'ebbeeyi buli kimu osobola okikolera omuntu. Naye tekirina garanti kukukyawa. Era omuntu wakukyawa tajjukira bino bye wamukolera ebirungi. Bwe mumuvinga on buli omu n'afuna omuntu omulala ne mwawukana buli omu atandikira wapya. Sente zo bwe ziri bamwe zigendedde. Sigamba bino nti obe sitingi. Nga bw'ospendinga sente ku mukazi oba omusajja njagala omanye nti obuvunaanyizibwa obusinga obukulu bwe bw'okuddukanya amaka. Weetaaga sente okuddukanya amaka. Sente ze zisinga okwetaaga. Kyakubiri sente zo oba ozimalira mugundi mu kyaki. N'amaka weetaaga okugaddukanya obulamu bwetaaga kuddukanyizibwa sente. Ate ne financial position gy'olimu embeera yo mu byenfuna ekwata kinene nnyo mu yensale gye batunuulya okuwa ekitiibwa mu byobufuzi mu famire mu mikwano ne mu laavu. Omuntu alina mu kasente mu laavu ne mu kanisa ne mu byobufuzi ne mu mikwano ekifo kyakwata kiba kyakumwanjo. Fuba nnyo bino ebina byenjogeddeko nga bwe bikuvuga sipiidi. Fuba nnyo okulaba ng'ofissa akasente. Ekisinga obukulu mu nsi kubeera na pulaani kwe kukola sente kwe kusevinga sente ng'olina ky'ozisevingidde n'ekisemberayo ddala kwe kumanya wa w'olibeera enkya. Byobufuzi bisobola okukulema osobola okusibwa. Omuntu yenna byobufuzi bisobola okukuleetera okusibwa. Ne bakuba emiggo ne gikuleetera damage ya lubeerera. Nova tokyafuka tokyakola ki? Fukira mu bupiira olubaba lukubye baluyiye. Damage gye bakuleetedde oboozi by'eriiso nga gigenda kuziba paka naye ng'ate wajja wali mu kifo ekituufu. Position yo ku bino ebyo omukwano emikwano ebyobufuzi n'eddiini manya woogwa. Nguwadde vidiyo eno weezuukuse muŋŋamba nkola mpanvu kankole empanvu. Abalina amakulu bajja kujjamu. Beera bulungi.